Yes, mugama mutya abatulaba Uganda Mukamoli gwe mukutu bera ngo subscribing ku YouTube channel yaffe bera ngo following ku social media handles zaffe okuva ku Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat nendala nyingi nyonyo so natwegatako ku WhatsApp group yaffe okitegera netwa tukwasaganya ensonga zino onakulwa lero tetubaletedde ebintu byanjawulo byamanyi tetubaletedde ekintu kirala oba muyimbi mulala kujjako gwe bayita mwana muwala gwe bayita Irene Ntale. Irene Ntale no okuwali ava mu Swanks Avenue basibya bikutuka agenze ko sister we ya mulimu omukyalo oyo bamuyita oba Irene okitegera yabadde mulimu kena kuzinonga akwasaganya ekintu kino naye nga Irene Ntale alina ebizibu bingi ebimusumba not just musically wabula the relationships zigenda zikutuka nga kikiteerezo kuba nti Irene Ntale olina okuba nti yali omu kwabo abantu abasula Lafters Club Jonah yali amukwasaganya tetujikire nti Jonah okuba yagenda mu America Lafters yayitekola bulungi ng'omukyalo oyo atera okuyitirawo ne bakyali be ne banywa shisha ne banywa omwenge gwe baagala ne bakola buli kimu okitegeera Irene Ntale bwatyo omukwano gwe ne Jonathan Jonathan Musoga gwawedde era nga betwogerera saawa zino Irene Ntale gakaba gakumba ate nga kijjukirwa kitegeeza okuba nti Irene Ntale oluvanyuma okuba nti kitegeeza okuba nti ensonga eyabawudde ne mwana mulenzi gwe bayita Jonathan si nsonga ndala Irene Ntale abeera ku trip all the time nga trips ze si za music okitegeera nga tagenze ku performinga nti oba agenze mu America kuyimba agenze South Africa kuyimba nga olaba abayimbi abalala abawo abakyala ab'e Uganda nti babeera ne bu side oba business oba side business nga ziri so personal oshera side business mbunga za mu buliri oshera so kati mwana mwanzo bayita Jonah twabadde tugezako kumufuna na kugabire mabega nga tumubuzaako kiche kyatukawo wakati wene mwana muwala gwe bayita Irene Ntale Jonah yatugambye nti bintu bingi ebibadde bitambula wakati wene Irene Ntale abadde amufaako naye kisoka omwana yali addicted ku cocaine oshegera nti ebiseera ebisinga abanu usa cocaine abali kushisha she's addicted ku drug atenga ekiva mu result yokubera nga ali addicted ku drug ayagala nya abasajja ndikiterezo kuba nti Irene Ntale abadde ayenda ku Jonathan n'abasajja abalala abenjawulo kyova tava ku trips agenda mu America akwe ebifaananyi ateka ebifaananyi ku social media nga ali mu hotel room ebimalamu omusajja amanyi so Irene Ntale gwetwogerera talina boyfriend nga kiterezo kuba nti samba gwansivi munange mbu according to Jonah so tubaletedde bifa ku Irene Ntale ebyatukyaleeta bwekubire ku Uganda Mukamoli subscribing sharing liking tubenenge ekintu kino tukikwasaganya mpola amanyi ndobuzi nsigadde ntambi jimzo follow me I follow you back bye bye.